Yo, aivo, mani kyekiriwo. Kandowooze ngenda kusobola okusamarayizinga mu bwangu. Njagala kuyitira mu speed ekiriwo kyajja kitya and kandowooza I can summarize. Nga 13 the day before Valentine's. Bankubira essimu ndi eno nti abasajja bazze balumbye ennyumba batandise bagamba baagala kutwevikitinga konza ate babevikitinga batya ku nnyumba eyammwe gye mwezimbira nti ate bagamba balina court order bla 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 era bazze n'abapoliisi wano baalinnye ne babuuka ebikomera kati awo of course ng'omuntu omanyi nti toliiwo n'ogezaako kuba amasimu ne nkubira ku mikwano gyange era njagala okwebaza emikwano gyange gyannyambako ne giddukirawo ewaka ne zigezaako okuyamba bazeeyi. Abakulu bano engeri gye baali bazze n'abapoliisi muzeeyi n'agezaako okwogera nabo abategeeza ssaawa zino ebintu by'emunsaba sibirina mwandigumiikiriza looya wange n'atuuka wano abawe zi documents zonna. Kubanga waliwo court order waliwo stay of execution waliyo appeal omusango mu kooti naye nga tebabiwuliriza mukavuvuŋŋana ako abasajja ne bagamba muzeeyi jangu wano tukunnyonnyole bayita muzeeyi emabbali bano bafamire bo bali eno munnaye bali mu kugezaako omugundi ebyo biteeke wali baneyiba babagezaako okusitula ebintu. Muzeeyi abasajja bamukuba bukubi mu kamotoka nga bamutwala. Bano abaaliwo balwawo n'okitegeera nti muzeeyi bamututte kubanga bo baakanya balowooza muzeeyi ali wali ali mu kunyumyamu naye abasajja ali mu kugezaako kunnyonnyola abasajja kumba abasajja bamututte dda. Bagenda obuuza bano abasigaddewo. Muzeeyi abadde ayogerera nammwe awo ate alazeewo ne bagamba anti muzeeyi wamwe bamukutte era bamututte mu kkooti. Ko bano mumututte ate mumututte mu kooti ki nti bamututte ku Buganda Road. Kati bano baba bategeka okugenda ku Buganda Road. Muzeeyi n'akuba essimu nga bamututte ku Trade Towers waliyo kooti oba ku Trade Towers. Nabagamba ndi eno nkubidde lawyer ajja. Kati ne tutegeera nti bano abasajja badde bagezaako kutubuzaabuza nti bano abanoonya muzeeyi bagende walala ate nga bo bagenze walala. Lawyer bw'atuuka ngezaako summarizing lawyer bw'atuuka ku Trade Towers agamba judge waliwo standing order eri ku fayiro. Mbadde nkusaba obikule fayiro eyo olabe nti abasajja byonna bye bali mu kukola biri mu bukyamu. Judge registrar kati era babanga bajjaaji kaŋŋambe kubanga owaayo omuntu alina obuyinza obugamba oyo bamusibe ate kati abaaki. Registrar ng'agamba lawyer waffe ne muzeeyi nti fayiro yammwe sigiraba. Lawyer ng'agezaako okutunga omanye era agamba bannaaye ate fayiro ebula etya fayiro eri ku court system. Balina system y'ekkooti mwe batereka zi fayiro z'emisango buli kimu kibeera okwo biri automated. Omulamu gamba nze sigiraba nti bannaye kweri omulamuzi yatuwa court order omulamuzi yatuwa stay of execution waliwo omusango gwa appeal babituwa ono lawyer agezaako kubawa dates n'ennamba zonna ze beetaaga bali banoonye mu fayiro ng'omusajja amugamba nze sizirabako ku system. Era client wo bamutwale ku remand paka fayiro enaabeera bizibu fayiro bwe munaaziraba nga mukomawo. Muzeeyi nga bamutwala mu kkomera. Kati bamala okutwala muzeeyi mu kkomera abaasigadde ewaka bakitegedde bongera okutabuka bayingizaamu baleesezi aba DPC ba RDC saawa ziba ziwera ndoza saawa ng'emu. Aba RDC ne ba DPC n'abapoliisi abalala babiyingiddemu nnyo amaanyi gakutte bagaba bannaye abantu bano bye bakoze babikoze mu bukyamu babadde tebalina bakwatako tebalina lukusa era muyikwate ebintu byammwe mubizzeeyo munda. Munaaye ng'abaneyiba baabo bayambye basitudde ebintu babizizaayo munda mu nju ne ba family members abaali bazzaawo. Era abantu muzeeyi wange
sister wange waliwo ne kasista kaffe akato bazeeyi ke bali mukuza ne bafamily member baali bazze okubayambako ne basulawo ekiro ekyo enkeera ku makya kati ku makya nga wemanyi we bukeera obwongo buli omu buli muzeeyi avuddeyo atya mu kkomera kubanga omulamuzi fayiro ze yabadde agamba zaatalaba baali bakatwala muzeeyi looya musajja wattu addusemu eno office agenzemu eri agezaako okunoonya system ekoze etya ne bafuna omusajja wa IT awo ne bakebera ku system nga fayiro ne baziraba ne balowooza kati fayiro engeri gye zirabise omulamuzi agenda agamba bugambi omusajja mumukomyewo wa nti ate kati process y'okumugyayo ate mpanvu ate biki so ku lunaku lwa enkeera ku Wednesday ku Valentines bazeeyi baba bakyali ewaka munnaye ne bana abazze okubasaasira ng'ate ba RDC simanya oba ba RDC oba ba RCC oba baani abo ne ba DPC abapoliisi abaabayambye okuddamu mu nju eggulo ekiro ate bennyini be bakomyewo nti batukubidde essimu batulagidde tukugjemu era munnaye kakati mugjeemu ebintu kakati ennyumba bagenda gikoona mu bwangu awo bazzeemu babagjeemu ku luno kati nga bw'omanyi waliwo w'obeera ng'oli defeated kati ate munnaye abapoliisi bennyini be bazze be bagambye oveemu bano bagezaako nga omanyi famire yonna egezaako okuyamba balooya ali eri mu makooti yeetala n'abalamuzi bamugamba bano ba DPC ne ba RDC bo nga balemedde ku kimu baagala court order looya agezaako gamba abalamuzi n'okufuna omulamuzi akuwuliriza lutalo naye bw'amala n'amufuna omulamuzi amugamba nja balaba ku Monday ekitegeeza tewali asobola kuwa court order awo abazeeyi bwe batyo ne babajja mu nju tulinze Monday etuuse bagenza okulaba omulamuzi agambye agenda mu conference ajja kubalaba Monday eddako kati looya waffe n'abuuza naye omusajja ali mu kkomera ebintu byamusibisizza byonna mwabirabye kati lwaki temumuta ko omulamuzi n'amuwa advice nti kati mumusasule bali abasajja ssente muzeeyi aveeyo muzeeyi bw'avaayo omusango we tunaaguwuliriza ne tulaba nga bali ssente mwazibawadde mu bukyamu tujja balagira ssente bazibaddize kwe kunoonya ezo $2,000,000 ne tusasula muzeeyi n'avaayo mu kkomera muzeeyi agenda okuvaayo jjukira ababadde bamukyalira bonna tebamugamba nti ennyumba baagikoonye asobole okuguma kubanga ekyamugumya nga mukomera kumanya nti famire yakoze eki yazzeeyo mu nju kumbe tannategeera nti ate bano bennyini abaabayamba okuddamu mu nju ate be baakomawo ne babafulumya n'ennyumba ne bagikoona so okuva olwo kuva muzeeyi we yavaayo baakagenda mu kkooti emirundi 3 bagezaako okulaba bali bakoona batya ennyumba bamenya batya ennyumba beevikitinga batya ennyumba nga waliwo court order ey'omulamuzi gye yasayininga mu kkooti y'emu bagamba batya nti fayiro zaali zibuze ng'ate fayiro ziri ku court system ani avunaanizibwa ku system y'ekkooti sifa abakuume baziyita batya documents za kkooti kati so byebyo bye bagezaako okuwoza naye byonna nga bw'obimanyi byonna bitwala obudde muwozaayo leero ne bamuweemu katuwumulemu ennaku 2 yeerere bwe bityo so bye biruwisizzaawo kwegamba nga bw'omanyi otuuka n'owulira nga olinga ali defeated olinga ogezaako okunoonya ddala w'ogenda ofuna obwenkanya tobulaba bwe bityo bwe byalwawo ennyumba ne bagikoonye bagimazeewo tukyalinda kuwulira kati kyetutamanyi omulamuzi bw'asala nti baagigoonye mu bukyamu nga kyekiddako omukyala alimu ebyo ebintu mukyala wa famire aba senga wange aba ayita muzeeyi wange cousin naye tabeera mu Uganda ali best mu UK kati kyetutamanyi omusango bwe bamala olwo nga bamutumyayo e UK nga bamunona nga bamuleeta era kati obwenkanya bw'abazeeyi bwaffe bo
bebakoseza abatalina wa kusula kati okumala almost tugenda mu wiiki namba wiiki yakubiri olwo obwenkanya babufunidde wabaddukidde buli wamu baddukira ku poliisi baddukidde mu ba RCC baabo bali mu kooti tebiggwa. Omulamuzi yagambye agenda kuwa ensala ye nga 12 March saawa 3 ku Trade Towers. Mukama yebazibwe. Amina sebo. Bampita Ivan. Yes sebo. Nga ndi munnamawulire nga ninako ku bintu byenjagala okumanyako just bitonotono. Ennyumba ekiki ekituufu ekyagiviirako kubeera nti nno batuuka okujja ne court order ne bagimenya mu speed oluvannyuma lw'okukwata. Ki ekituufu ekyaviirako embeera eyo? Kibuuzo kizibu mukwano kubanga naffe kennyini tetumanyi. Twalina emisango nga bw'ogimanya emisango gy'amataka. Naye nga tumanyi nti ennyumba eyo twazinga ku ttaka lya kitaffe yennyini bweyamba. Naye waaliwo ababba amataka ge ne bagamubbako. Kati ne mbiyingiramu nga nze yedinga famire mu misango egyo. Kati awo wennyini waliwo omusango gwaliwoko ne bugutusinga. Kubanga waliwo muzeeyi bamuggyako ebintu bye mu butamanya mu bukujjukujju mu bulimba ne bamusingisa emisango. Kati omusango ogumu ogwo gwasooka omusinga mu 84 mwe mwava emirerembe egyo gyonna ne bamubbako ebintu bye byonna ebyapa bye byonna ne babikyusa. Kati naffe ne bajja nga batugulako emisango kubanga twali tetulina documents ziraga. Naye kati later on nenfuna documents zonna. Era emisango gye giri gikyagenda mu maaso mu kooti. Now this particular case omusango ogwo gwatusinga mu 2018 naye netwapiringa ne tusaba kooti etuwe stay of execution which it did. Kakati bano abayaaye baafubutuseeyo ne bagenda ndowooza ne balaba ba registrar omu oba bamuwadde kasente n'abawa orders enkadde kooti ze yali esiteyinze. Mu 2018 yazisiteyinga in 2023 twafuna gundi ezisiteyinga in 2023 naye bo nga baali bazifuna dda mu 2018 2019 awo 2022 kati kooti n'ezisiteyinga in 2023 kati bano gye baavudde munnange twagenze okulaba nga batutuuseeko ku makya poliisi ennyingi balina abasajja nga 10 ne batuthrowing out just like that. Ne bankwata ne bantwala eruzira n'emmalayo ennaku 8 ngenda okufuluma nga amaka gange gonna gali ku ttaka. Story bwetyo bweri era kati tuli mu kooti. Kigambibwa nti nno muli bafamire ate be baba kusumbu. Baali bafamire era bafamire. Oyo maama w'abaana abo ye yabba ebintu bya muzeeyi kati n'abibalekera n'afa nga abitadde mu mannya gaabwe. Kati naffe batukijjanya. So obudde buno mulanga kigoyinza okubira kooti. Mulanga kooti kuba y'amazima kubanga tuli mu kooti kati batugambye omulamuzi gwe tuliko atugambye tugenda kuddayo ku Lwokubiri next week for ruling. Osuubira ofuna obwenkanya? Nkisuubira mukwano, nkisuubira. Naye nga bw'obimanyi. Kigambibwa nti nno kuliko abaafuna obuvune bo bali mu mbeera ki? Abaakosebwa nze nali luzira kati simanyi ba relatives bangi bajja awo ab'ekyalo ne bajja okubayamba bambi. Kati I really don't know, simanyi abo
bo siina za kuboogerera. So obudde buno osulawa era oli mu mbeera ki? Ndi mbaliratives era ndi mu mbeera mbi ddala nga bw'okitegeera omusajja omukulu owa famire akulesa ebintu byo n'empale gy'oyambala tomanyi gy'eri bw'ennoonye engatto ndabako kugulu kumu sokisi olabako kugulu kumu ebintu byonna baakasuka fanicha yayonooneka. Embeera yo eri unbearable naye. So ruling yaddi? Ruling ya 12 next week ku Lwokubiri.